wadde tetwagala batuuza nnyo kuba embeera gye mulimu tugiraba naye nga ffe tuli ba Josh Bed Uganda tusinga kudiringa mu basingle mother kuba abasinga naffe tukulizibwa bamaama baffe bokka so embeera gye mulimu tugitegeera kale era n'abalina abaami baabwe bamaama kati be balabirira abaana so we twasalawo okugulawo ekitongole kino okuyamba ku bamaama okuva mu experience yaffe maama w'omuntu atukulidde mu kino ekitongole ava ku kino ekyalo kyova olaba ekyalo kino kye twasookeddeko bano bonna benzize nabo bali mu kino ekitongole bafamire yaffe Blue Family bakwano ba Desire ne Henry bonna batuwerekeddeko tujje tubasanyuse kye tulina kitono naye kivudde ku ntobo y'omutima gwaffe ate nga tusaba nti n'olulala bwe tujja mutwanirize nga bwe mutwaniriza leero tetujja kukoma leero organization naye nga sinaba kweyongerayo kuwogera mbadde njagala Zaira buli mweka Josh Bed eri nammwe tugenda leka enamba zaffe mutukubirako buli bwe mutwetaaze oba weetaaze obuyambi tuyinza obutajjirawo naye tujja kujja tweyanziza nnyo bane bamaama kubanga ffe twasibukanga nayo yenna obuyembe okubisinga bamegeta wano bebalire ddala kati abantu ababiri abo batayanjuddwa nkiso nzinga bwe neyanjudde kati tulina omubaye omulaba nsooka okwebaza abasawo bakwange tetunasaba nakusawo naye twebaza abasawo baawo kitulyangu byakukkiriza abantu bano bonna kutuwawa muli kuba muli more than 100 imanyi otwagala kulinanoono unawunye owunya kwafimu mungi nnyo asesenememe kusimukirira byonna bimanyi enjala bekuluma malusu mangi wali wajjudde wedamudde mwebale kweyagala mwebale kweyagaliza abakyala nina ebirowoozo mpise mu birowo mpise mu bintu byemuyitamu nesigwanga mumaanyi n'omwana oyo oba gurupu eyo gyemulaba eyisazewo ebagabira ebintu byetasobola babuulira kubimalayo mwanange waliwo tiwekiikanga nasesemanga nasolanga ntuule ebimu nga tusobola bikola ki naye omwana okwewaayo najanaga nti maama wanzaala nolabirira nokola ki odde taata yaliwo taata ayina omugaso naye ekyokulabirako ekimu kyemanyi ku kyalo kuno mukyala nalunga oli wali yazaala Jacinta wazaala Jacinta ne bamugjako nga bawa wikisibiri oba walinaku mwezi kwe banali nawokko kimu kino kirabako ne batwalana omwana bw'amaze otegeera naye omukyalo oyo teyasula ku mwana wabula abantu okujjanga ne bamubako buki okumuyamba bakuza abaana abo kati bamaama byonna byemuyiseemu ate tetwagala kulowooza nti abasajja sagala kumalamu baana bange bano abalenzi amaanyi abasakasa twafuuka bamaama bataano kababe bano abalenzi bwe tubazaala era tufe tubalabirira maama talirekayo nzijukira omukyala mu lutalo wano wakuŋŋaniranga abantu mu lutalo naye nga bamaama baabwe be basooka waliwo omukazi yafa oba yafa nanjala omwami oyo dewonsereka n'amugjako abaana baali aba n'abatwala n'abakuza naye abamu bakulira mu mwenge baafa bakulira mu naye kyemulina okubeera bamaama bw'oba olwanya olutalo lulwane paka kusaawa esembayo nzikira babiri yayimba akayimba ako teriyo asembayo mwebale kuba bavumu bamaama kati balwaniridde abaana babe babeerawo
oli n'azaala waliwo omukyala omulalu juzi bali bamujjako omwana era mumanyi eri ewaffe omukyala n'agamba nti bwe nali musindika waliyo wabadde mutwala wa Babe, Chima blue. But it's about big family, the best color. So, because that you know, Sadeo is because who's it doing? The child, that single mother. Okay. Go across. By a single mother, I didn't feel just to see my father. Like, yeah. So, who's that? Your mama, my child. But in Adinjao, I got an idea, then Jukuzam, and then Ganang the Lenzi, the manager, then Jagana College, Wako play. Governor College and H.Donald family. So, Namgamba, Namusa, where exactly Jagaga take the change. Then Gamanaga to take a zero. Just again, I'm really surprised because I'm Zara Kulo, and I touch soon that you have zero. But now I want Jagala Kuchikola zero because single mother young is a zero for a start of Tandika. Jagala, Nani Jagala, Village Dala. Like Mulage, yes, which you tell me to say, go, it's all up to yeah. Era, bantu abasamusaya badoomu bantu abasanyukidde eddala kireetedde eddala gyeyava era tasiba kakiika paka afiika weyaza Sibasuubira bba bangi bwe bati naade sibasuubira because last time lwotwajja batugambako abantu naye nga tetusuubira naawe nyingi naye ne baza mukama nti bonna musobodde ate ne mutugumiikirizaako ne baza mukama nti musobodde ate ne mutugumiikirizaako nti tubatuuzizza tuze very late ensobi ebadde yaffe kubanga tufunyemu obuzibuzibu naye mbebaza okuba nga mugumiikiriza ne mutulinda mpaka wetutuuse kama ndi mukulu bakyala mwefeeko mweyagaliza oli agamba olina akajanja olina ki mukwemizi neeyagaliza era abo ne musituka okuzina tabala bano nga bato balina obugumba mugamba kikiki mweyagale buli lwobeeyagala tokaddiwa mukwano nze mumanyi mwami yali asinga obugagga waneeri mwami ki mwami webayita kimusasasa my dad sweet nini bisinga biri wammanga mumumanyi kati yenze baalabanga ennyo mubeeranga nnyo ku lusegere era baamulabanga ennyo mu kumotoka omwo akkirira bwagenda e Kampala kati yenze naye oyo nzenna oyo mukyala Kristina nzirako wamutaano kibanga ndi mukulu emyaka gyange giri 5 birthday yange yakulwamukaaga Christmas yoze emyaka 6 kati nno nzanyira abakyala bambi tusanyuse nnyo
tusanyukidde ddala okubalabako. Mwebale kujja, mwebale kubeera bagumiikiriza. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Mpozi erinnya Nadamba Christine. Nga nze nzaala omwana azeewo okugabana akatono kayina nammwe. Bwe twali tumuwa amannya twamuwa lya Desire. Kati eri ewammwe bakineja ndowooza ye Zaira. Zaira baby. Zaira webale butanswaza. Okuva sijja kwogera bingi nnyo naye okuva lwendabye omwana ono twenamuteekako muse tanswaziza. Weewaawo okusomozebwa kuba kungi ng'abaana abato be bayitamu bambi tumenyese mutima. Amenyese mutima naye nga bingi ebibadde bimusoomooza nakati ebikyamusoomooza naye abireka n'aŋŋamba mama kansituke nkole ki kansituke ntambule kino kitono kijja kuggwa. Neneebaza abaana benzaala bonna abali mu Blue Family ne Lions. Tiimu nene eya Blue Family ne Lions naye tiimu eyo tesobodde yonna kusituka wabula bali wamu naffe, bali wamu nammwe. Batu bakugimalayo wano nandowooza wandijjudde bangi bangi nnyo. Bambi bayimiriddewo ku lwa Zaira. Neebaza nnyo, neebaliza ddala kwasi tesuubirayo mukisa gwe nja kufuna mbakuŋŋaanye mbeebale. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala baana bange. Ate temunswazizza bambi bamuba musigala kuba bingi ebikyakolebwa. Mbadde nsaba tubeere bumu ng'era bwe tuli. Banange abakyala era bwayogedde omwana ono nti okusomozebwa mu kuzaala okuviira ddala ku kuzaala n'okukuza omwana ate abaami mbanyiigira mwatulekera abaana bajja kumpulire. Lwaki mutulekera abaana ne bwabaawo mule babaawo babiri buli omu abuli emu ne bambi mwe mulekera okulekera abakyala obuvunaanyizibwa. Omwana tumuzaala abantu aba naye lwaki abaami mulekera abakyala obuvunaanyizibwa? Bambi tubeegayiridde mutukwasizengako kuba omwana ono nga bw'abannyonnyodde okujja wano. Ekituufu nze nali sikisuubira kyakoze kuba akuza ndabanga mukuzizza ntya omu naye ne tubeerawo mu mbeera yonna mpaka bwakuze okutuuka wano. Kinkubiriza abaami kano ke kaseera musituke tutambule. Lwaki mutulekera obuvunaanyizibwa? Kati omwana ng'ono agenda kumaliriza e Makerere mugenda kulaba nga ayimiridde agamba neebaza maama wange. Ate owulire bubi okiraba omwana tankoze bwati tankoze bwati naye nga gwe wasima omusingi omubi. Abaami akalowoozo kagenze buli omu ali wano ebiseera ebisinga abakyala ffe tuba tusinga obulungi naye genda omukulu akaama mukyala gwe omugambe nti banaye nasanze mama wa Zaira yegambye munyiivu gye muli. Mulekerawo tulekera abaana kubakuza ffe bane n'oba maama n'oba gwe oyonsa n'oba gwe oyambaza n'oba no
balimba bakyuseemu banaye njogedde nnyo naye mbebaza mwebale kujja bane abakyala balooza lyamwe nga bataano nga bana ekyo nowulireko ku ndowooza zaabwe nebiki bye bayitamu buli omu ayita mu bibye naye oyinza otugumya oba otumenya ukitegedde bitegeera kati kyala kole kino nga n'omuntu omukulu takisobola bambi wabaawo ki okusoomooza kyensaba genda mu maaso n'omutima ogwo ne ttiimu yo ekyokubiri nze ndimu olwa politics kyensaba kiwonaaba omaliriza tokoma wano tulumbe kuba mulembe gwaffe ki bavubuka wesimbewo tujja kuwagira ojja tusanga kuba nesimbawo kokubwa kansala era nga kyenwanirira bayanga mother oba basingo mother kuba nze nakula ne maama nga taata waffe afudde yandeka ndi wa myaka emeka 2 naye right now maama eyampeerera nentuuka wentuuse kati emikwano gye nnina n'abalina bataata tebabalina bwebale nnyo neya amanya gange bitibwa Kyokugisha Fazili nga ku social media executive okusookera ddala nebaza Manizaira olw'ebigambo ebirungi by'oyogedde kubanga binkuteko olwakaka twogambye nti nno bwe tuddayo eyo tugambe ku bataata nti abaana babalekedde nnyo abakyala nange ndi example I was raised up by a single mother era yenna gyali mami wange mwebaza kuba nawe ntuuse kyonna kyendi yadde sirina nnyo kyamanyi kyendi but I appreciate her. So Zaira, you're still young. Naye nkwebaza olw'omutima gw'owaddeyo kuba bangi abawala abalina ssente mu egi gy'olimu naye nga kino tebasobola kirowoozaako. May God bless you. He's not scared of you guys. Tuli waneno feka waneno. Yeah, nainga. Kamera zikutiisa. Zaira, asako obubaka bwo obusemba eri abaana abawala abali depressed bali lubuto tamanyi kiri. You don't have to be depressed. You're not alone in this thing. We're here for you. Me, I'm always giving out my number. You can even go on my Instagram. There's a number there. You can inbox me. You can talk to me. You can talk to my manager, and we'll find a way of helping you out. Chobomanya, you started this. You're not in it alone. We are here for you. Anytime you feel like I'm not fine. You need something you can inbox us, you can tell us, and we find a way engage to yes. Yeah. Osubira okwesimbawo mu biseera ebijja mu maaso kubanga obukulembeze nabwo obiyingidde ku myaka ntino yabadde y'abakansala ba MP naye ku myaka emito Zaira oyala kwesimbawo in the future. I'm not a person of politics. Yes. I'm not a person of politics, and I don't think college omanyenge limuka majategekamu ebintu bya nizo tuka nenfunanga. I really like to be part of it, but personally I'm not a person of politics. Yeah. Nze sawa zinonga wembagamba. I don't think I will do that. I'm just doing this because I want to do it, and I feel like I want to do it because it makes me happy and it makes my mom happy. So I'm not basing on the politics thing. I want to do it me personally and my mom and my family, the Blue family, the TikTok people. That's it. So kwebaza fani wo abakulaba gwe Zaira. Okusokera ddala njagala okwebaza Blue family ne Lion family. These guys babaddewo nnyo kuva mu ntandikwa otatandise kino ekintu mpaka tutuuse wano era nabamutuze nabo ababeera ewala abasobodde okujja basobodde ne bakolaki ne bajja era nga nebaza nnyo kuba bambeereddewo nnyo
nnyo nga woowulira kino ekintu sikikoze nti ndi nzekka bakiriko abantu abali wano n'abataliiwo. You understand? So, nebaza nnyo buli muntu abaddeeyo ataddemu essaala ataddemu buli kimu because nsirabye ku nkuba. That's the thing. Ataddemu essaala awaddeyo obuyambi abakoze buli kimu. I truly appreciate so much and I always appreciate them because bakoze kyamaanyi okubeera nga kino kituukawo. Amanya gange bampita Zaira baby oba osobola okumpita Desire. Yes. It's a donation. It's a foundation as well as I'm putting on the t-shirt. So mainly tuze ku donatinga mu ddwaliro. Yes. It's a donation. That's all. Lwaki enewala ezirobwe ekibuuzo ekyebwa Tuze zirobwe because I wanted to make this nganjagala kukikolera my mom because yazaalibwa eno and she raised me as a single mother. Yes, basically because nkikoledde mama wange. Yes, nkikoze nti nange njagala kuyamba but nkikoledde mama wange kubanga mutuuze wa zirobwe. Yes. Wasembaje okubirako ezirobwe? Last year. Yeah, last year. Wakulira eno oba wakulira? No, ndi wa mu kibuga. Yes. Njagala kwebuuza mu bantu bonna lwaki walonzeewa n'abakyala basingle mother? Nalonzeewo bana abakyala because nze ng'omuntu I was raised by a single mother and I saw what my mom was going through the period of to raising nze ne muganda wange. Yeah. So I sat down me personally nenga mami wange I want to go at your place, your village place, and I want to give him something, and she was like it's okay. Which village? Though yali surprised. Yeah, sorry, which village? Nangamba it's okay, we can come. Tubeera nga tetukola tutya tukwasaganya abakyala b'eziroobo. Yes. Azaya tugendeko ku TikTok yakwafeeyo. Yeah. Abaana bangi TikTok wafunyako ebintu bingi. Yes. Bafuddeyo ku society. Njasigala ngamba I did this nga nkikola bwagazi bwange and even ku maama wange ge mazima. Njagala I wanted to share because mfunyemu. I want sent mfunye nnyo but I've got some good thing in TikTok. Yes, mfunyemu so byanfunyemu I wanted to share though sikikoze nzenzeka with my team as well. We wanted to share this with our people and yes. Bitu ki benyuza mu yoga ku TikTok bineno mbifunyeko? Mfunyemu sente nkalu ge mazima. Mfunye endorsements. Mfunye emirimu mingi nnyo. Mfunye emikwano egingattako nganze omuntu. Mfunye like kale ngamba bashita kugalaba I don't know how they say that. Okubeera nga you popular ate nga n'abantu bakwagala nnyo. Yes. Abayimbi mfunyemu kale connections ez'enjawulo ate ezingaseeko nganze omuntu. Yes. Tube ku challenges tezibula mu bulamu ku TikTok okwo. Challenge sizogambye zali zinto sekono ulyanga TikTok oyagala givaako. Situukangako kiseera kingamba nti njagala va ku TikTok. Stage sigituukangako era sisabira Mukama gikola ki gituukako because ngera ogamba challenge zibaawo. It's all about you personally okuzirwana nga gwe omuntu. I don't count them nze ng'omuntu because ngera wokireese nti zibaawo. You just have to overcome them ng'omuntu. Yes. Kiganyuma temulina entalo nyingi nnyo temuyagaliza abaana ba TikTok ate nga guno omulembe gw'abavubuka. Tulina okweyagaliza. Lwaki temuyagaliza Zaira? Sirabangayo omuntu ku TikTok atayagaliza. Sijja kulimba. Siga like nze kubembaddeko bendi nabo. Sina no kale sinakirabako. Sinakirabako ge mazima. Kale sina kino kisinga nti banangono tayagaliza ono. Sinakirabako nganze omuntu. Nsaba nkubuuza kino ekibuuzo okinziremu nsaba nkubuuza Zaira onzikirize. Olina obutakkaanya gwe ne Winnie wa mami? Nze ng'omuntu sibulaba. I don't see that. I don't value that. Nze ndukinganya forward ku kintu ekitwala omuntu mu maaso. That's the thing. Naye ngera sibulabawo nze ng'omuntu. Sibulabawo. Olwo ebyali byogerwawo emabegaawo nti akawunti yo yakubulako. Naye nti kyaba kuba fani babo basombera oli nawe ne bakusombera then mu losing account zammwe. Bituufu si bituufu. No, tetwaluzinga account. No one has ever. No, tetwaluzinga by the way. Tetwaluzinga ge mazima. Just nti
nti nakwata account yange nesoka nenjiterekamu ng'omuntu because of ebintu ebyaliwo ekitegeera nga bitu affectinga ffe nga banyini account nga bi-affectinga ne business zaffe ng'abantu, you understand? So we had to first go mind business, you protect your business, you protect your income, you understand? So we had to protect our business, okay? Then ebirala byonna ebyaliwo byestawa nnyo budde go ge mazima, yeah, ne tubi overcominga nabyo, yeah, because bintu bibaawo ate era bibaawo bingi nnyo. It's all about you better ng'oli on set. That's it. Tusubire olunaku olumu ggwe ne Winnie wa mami okolayo challenge nga si ya bukuusa. Ya bukuusa? Nga mweyagala kuba ffe tetumanya kyalife yo fine tetumanyi kuba mwina mba followinga simanyi wammwe mu mutwe mugamba balabe nnaabo ffe twogera nebo tebakimanyi. Tukola tya? Nti mwe mwogera ne ffe tetukimanyi. Twogera naye nga tebakimanyi. Yes, gwe ne Winnie wa mami mwogerezeganya on personal basis. Okay. Twogera nedda kati nze ndi muntu abeera busy munange. I'm this kind of person nti mbeera nnyo, thank you so much, mbeera nnyo ku ssomero, that's the thing. Mbeera nnyo ku ssomero, so n'essimu yange kizibu nnyo. Even right now you can check n'essimu yange sigirina. It's very rare. That's why mukama like nayambibwa nenteekwako management. I couldn't handle things personally ng'omuntu. Yeah, but I have no problem with anyone. I'm a joyful person. I have no problem with anyone. Zaira, ng'omalinze okusoma high school, kosi yogenda kutwala ku campus? Ku campus? I want to be a lawyer. Yeah, I want to be a lawyer. I want to be a lawyer. Lawyer kigo weegomba n'ogamba ono mwegomba nnyo era lolomodo wange. Agenda banze. Wagenda okusooka obeere nga weegomba gwe. Soko bulira abaana ku TikTok awo bagambe nti bo abaana bawemula nnyo ku TikTok bayidawo. Soko babu. Mbabulira okulekerawo? Abakola nnyo content. Okay. Okay, ostegedde yaba content. And I have no right to stop someone. You know, we were both raised in a different way. Ostegedde, so buli muntu kiringa nze muntu kuva eri n'agamba omuntu omwana oyo azina nnyo mugamba alekeraawo. Ostegedde. Everyone ayina kyayagala okukola. I have no right to stop someone to do what he or she is doing. You understand? Yeah. Buli muntu alina okukola ekintu nze nga nze I have no right, that's the fact. Sirina buyinza bugamba nti gwe lekeraawo okuvuma. Sibulina. Soka webaze mami wo kubanga yakuzizza n'omutima ogw'enjawulo mazemanze onasobola okulaba omuntu gwenda sogenda sanga soka omwebaze mami banenge wano nasobola okufukamira kyona kyokola ne mama nga akimanyi enfukamira every single time, but right now the cameras are up magazibunzika kyona kyokola. That one is telling me to stand. It's okay, I will do that. Mama ngo mlungi nadamba Christine mukitiibwa desobodde fukamira mama kamera ziri waggulu. Nkwagala nnyo. Webale kunfuula kyendi, webale kunkuza, webale kubanga nti ntuuka mu bantu like kyebaali badde balaba nga si kyebalaba. I truly appreciate you. Thank you so much. You're the reason to why I'm favored. Nti bwe ntuuka abantu banjagala because wangroominga mu ngeri eyagalibwa. Nkwebaza nnyo mama wange. Nkwebaliza ddala. Mukama akumpeera omukisa akunkuumire mpaka. Soko osindikira obugambo omwami ono. Omwami oyo mugambeyo obugambo. Bugambo. Mwami gwe mugambeyo obugambo. He's just right there. I truly thank him because abadde mukono gw'amaanyi nnyo ku jane yange eno. I truly appreciate him. Abadde supportive and even right now he's here with me. Abadde ayina era ebyokukola. He's here with me. So I want to say thank you so much, Mr. Lion. I truly appreciate you so much. You're the reason why I can stand here like this. Yeah. God forbid. I can't be a single mother. God forbid. Yes. And he knows it as well. He's a supportive man. Unless ngabamuloze kuba mna. Nakwai tukiriza mudogera naffe. Emikolo. Sasa nonchali student. Yagaddo dear mmere nno nawe mu bwangu. But then I'm still a student. I have to first concentrate. Though era nga mukama era nga nagame mu kusooka nti mukama banentegekaze. Yes. Kijja kutuukirira tusaba. Bonna obwogedde. Obugambo bw'enjawulo bugende eri manager wange. Manager wange. Shamaira. Thank you so much. Thank you so much. By the way, ebintu ebitukawo byonna bikuba nnyo manager wange okusinga nze because nze sibiraba. Naye bambi nkwebaza nnyo bale kubeera mugumiikiriza kuba tebigumiikirizibwa.
obale kubeera mukyala muguminkiriza obale nnyo okubeera ng'otumanaginga obale kubeera ng'otugroominga n'otuyigiriza social media engeri ogikwatamu. Thank you so much. Era njagala n'okwebaza muganda wange omulenzi. Thank you. He's the reason, by the way, because he's the father. Tata wange omukulu oyo azanya part nene nga taata. By the way, I call myself nakuzibwa single mother, but I think I was raised by well, my brother was my father since mpaka kati. He's my father. Yeah. Batuvayo tukisembayo. Challenge kizo wali okuze ku challenge mimi naga nkola challenge n'uliyanga. Yali okusinga. Aye nsema omuntu. Na challenge just agenda kwogerayo muyimbi ebadde mu period ene ya mocks zange. Bambye nyizeemu ge mazima. Ate nga namunnyonnyola ge mazima. Namunnyonnyola ng'omuntu. Nemugamba period eno ndi mu mocks. Okibakisoboka sene zikole ki? Nendabeerako nazo. Nja kugamba nga ntusiza okukola. Zero nkwesiga. Kankwese nto ojja kukola wayitawo wiiki emu omusajja yavuma nze. Naye tenemukwasaganya nti kati ffenna tuli bantu. Ate era abayimbi abo bw'oba nnyonnyola bakola ki? Nemugamba munnange nakunnyonnyola buno budde bwe ndimu buki bubi nti nawe olina omwana omanyi period eno mu candidate kyaliko. Okitegeera nagamba kitegeera Zaira mbadde manyi okitegeera nemugamba naye kati okitegedde. Holland. Mimi kikyali olugamba olukyali wange ne mukuba esimu nga ndi staka ayimala mu mazi. Banj, Dax Vibe, Gravity, Rachel Ray, Jeff Chiwa, mposi muyimbi Jeff Chiwa. Baninga banji kyomanya nze abayimbi bonna bakwano bange somukubira ne mugamba na nyamba. Virota at some point, Virota. Kyomanya abayimbi bo bayitiriva basobola okumbeererawo because nange mbaddewo. Yes.